ekikulu gwe obuzibu bw'olina gwe wakana nze kyankugamba nze nakavaayo ndowooza wiiki nga 2 alina 3 eri ku kisambi Sandra kati alina 3 wuliriza oyo Sandra omulaba kino nsiba ne ssente kuba nze yakusooka Sandra talina 3 owakanira bwerere kati gwe nati gwe wagendayo ddi Sandra wamukwana banga kati olaba 2 nga covid yagwako ebiseera byonna nabimala na Sandra kati gwe ebiseera bye wamukwanira Sandra kati 2 tanafumbirwa na baawe gwalina zenyezo mukwana nga already alina baawe galina maka obuzibu bwo oyina kuwakana Sandra nkugambye alina 3 ku wano agirina gobo wakana zejo kikugambye kati gwe ate wagendayo ddi olokola betatuye kati kubanga oli yali muntu wange kati bwaba muntu woze kingana mukwana ekyo kinnemesa mukwana ate nizo kati kankubuli okugera n'omukwana namusanga alina bbaawo ebyo genda olimbe basi bwe buzibu bwe mubeera nabo abavubuka mwana ebiseera ebisi kati gwe wali olowooza nti no gwe amusobola obuzibu bwolina Masaka bwakuwakana naye nze siwakanirwa ebaagwa ekituufu kiri nti lwakuba sirina na namba ya Sandra naye twandimukubidde ate nze nandimukubidde mu magezi kuba mbadde nyamukubira mubuuze Sandra mukwano gwange Masaka omulabako ku TikTok okulaba bwali obulala ye ansa janampa nze ejo okunsinziza okungamba nti omumanyi ekikulu Masaka obuzibu oyagala nnyo entubi okwesoma pozi Sandra oyogera ku mulala nga si yono yoyo mwennyini gwogamba ekiddugavu ekyali kisula wali waggulu kyekyo kyennyini kyenkugamba yoyo mwana talina 3 Sandra alina 3 wano Sandra agirina wano bwe wati ku kisambi wano nene bulungi gwe wakanira bwerere mwana sabanze bintu byako obuzibu byo kwa ngate nali mulira nga jenkutteko n'okukwatako majensinga n'okukwata ng'alina 3 kuba kati nze nasooka n'omubuuza ne mugamba Sandra ajagala ombuulire wagumutye ne bakuba 3 bagikubawo nga ku kisambi era nawe kanye ne kati kambuze Masaka nze era ye muntu gwe nali njagaddeko ng'alina 3 saagalangako omuntu alina 3 oyo gwe naakasooka okwagala ng'alina 3 Chumula ade kugamba nti abaana endaku zino bali bulala omuntu omulaba kwesirisaawo naye sima kuba omuntu wagumira so bamukube 3 awo nade Masaka naawe totudde ate kati gwe wali otudde yamukwana 2 mugumu gwe wali otudde zigogweyawo kati gwe emirundi gye wachakala naye bagiba abayimbi bayimba nti goyita omubi kale woba muyita mubi waki wagendayo no anti byaggwa tonumiriza oba walaba 3 oyo olaba 3 oyo kati gwe obadde okiwakana mbuno teriiko gwe obadde okiwakana gwe bagimukubya ebiwala byenze ebintu by'ekisi ate kati waba mwenzi gwe ewuwe yali akolaki ewuwe tayenda ate no Sandra no wali mubazemu kati amagezi kuba olwedde mufumbo kati obwenza abukolera mbufumbo ate kali mufumbo nga nadda luli nze nkugambye yakajekubya tewanayita mufumbo 3 eyo mufumbo jani ulaba na abakazi tebatudde ate batuule biki bakwatako uli bawo alo ate katoyita wachi dede nati gwali mukuwakana tumuyita tumubuuze tumugambe mukazi wotalina alo soko jo amachi soko je Masaka waba soko je nati gwe beddo wakana Masaka buzibu kye kiganye mwana oli kiriya mwendi nyo bitambo wamasoko jewa abantu ate tulina kituwakana mu wano katono muwakana ki Wala chali wange. Ali mu bintu by'okuwakana. Muri mu bozi zasero ne mani. Asese bozi zasero. Ate nali bintu bya kisiru. Ate bintu bya kisiru ki? Wama mukazi osiye Sandra. Sandra. Kati ate ina. Soko ndembo. Wama yo. Wama bede tuli. Ebede tuli wano. No, wama bede tuli wano tuwakana. Mukazi osiye Sandra. Yo sabo tuka. Nafe tumumanyi. Era tumutegera musanga. Ufa kubadanga tumumanyi gogezo muwasa. Mwasoma naye. Agwa Sandra badata yano kuchalo ngati wali atamumanyi. Wama bade kituwakana. Wama kitwade tuwakanako. Sandra alina 3 wano batajirina. Ogambye ki? Sandra alina 3 wano kusambi batajirina. Alina. Gwe nagambe ezigwa nakavayo weeks 2. Masaka bwamanyina ebintu byo.